Bannange sooka olabe ekipawa olowooza nno sayidi z'eno tewongedde okulumya sayidi z'eri bannange eza ready oli ku Subi News naye maama ekipawa kyo tetumanyi n'abavubuka mu kutambula owangu otulaba ffenna tuli fiiti bitya bannange kati nno munnaye gwe wenna eyeesimbawo weesibe biine nga ffe amaanyi tukyayinira ddala kale bibiri mu sayidi ezo ffe kati oyongereyo n'amawulire wamma n'omulala bamutomedde akutuseeko amagulu bannange maziga meere sayidi ezeyo Bobi Wine ye munnange atumatiza nti tetumumanyi ate era tetumumanya bannange ka vidiyo nkayina mu maaso awo ate ye Bishop Tomusange bannange kyaguddeko leero naye mweyina mu maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya wuuno kadaama bambi yo obwakadaama bugenze mulimu olw'okusinziira emirimu gye bamuwa kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna asubscribinga era ongende mu notification bell bannange abasinga mbadde mulowooza mumanyi nnyo mumanyi naye nga si nnyo omugenzi basi yalina akayimba keyagamba mumanyi nnyo sikigaana naye mumanyi kungulungulu ntya ndowooza nammwe munaye principal mwewuliddeko atumatizizza agamba mukwano mwe temumanyi mwefuula nga abamanyi naye ate temujja kuntegeera bannange no saaliyani sikiini nti no twazaalibwa kubalumya emitwe yokera jjajja yikyuli yamala otulabula nti no wano abantu bafaanaganamuko ebintu naye banaye principal ye ajja bamala akajanja mwe mwenna abalowooza nti mumumanyi temumumanyi gonge mazima ekirungi abeebuuliridde ate era nga ng'ogeddeyo mu kibiina kya Nuupu munnange tumanyi bulungi nnyo leero Independent Day naye maama ab'ekibiina kya Nuupu nga gabadde maziga meereere era nga wenjogerera ye munnange David Louise kw'otadde ne Honorable Joel Ssenyonyi n'ababaka abalala munnange aba Nuupu dde omunnange olunaku balukwatidde mabega wa mitaayimbwa munnange kino kidiridde oluvannyuma lw'ekitebe kya Nuupu okufunamu obutakkanya poliisi munnange bukedde ku makyanga ezinzeewo kwegamba nga jjukira abantu bakolerawo emirimu kiri kitebe kya Nuupu naye nga maama yo poliisi teyeetaaga kumanya munnange okwekalakasa okubadde awo ate kiki munnange nga okakana munnange abamu nga weebatu baba tutte mabega w'emitaayimbwa ate ebyo nga tubijjeeyo era kino kyennyamiza kikwasisa ddala ennaku bannange kyekya Bishop Tomusange William ono nno nga ali mu dayosisi y'Emityana munnange naye bamulemesezza okusaba naye yagambye ekinanju kyankimizi bannange kyatabalangidde mulina wano mu maaso mukwana ate naye nga yeerwanyeeko ng'omusajja munnange katulabe kafiri abadde agamba ki naye maamako obusungu bungi nnyo nnyo sayidi ezeyo katubirabe bbanga lino lyaffe omubanga Katonda mukyakkiriza n'abantu kugenda kusaba eggwanga tukyasobola kusaba ayi Mukama Katonda gwe Katonda nannyini nsi eno tunuulira abantu bafuuse abatujju batulemesa n'okusaba taata Katonda omuyinza ebintu byonna golokoka otulwanirire ng'eggwanga lino erya Uganda tufune emirembe gwe Katonda zaatuyamba emirembe gyonna eggwanga nga liwambiddwa Mukama golokoka ojja otulwanirire ng'eggwanga lino erya Uganda tusobole okufuna emirembe nga bannayuganda tusobole okusaba tusobole Mukama okuba n'eddembe kubanga ensi eno yo Mukama gwe Katonda alonda abakulembeze bwe tubanga ayi Katonda omukulembeze gwe watuwa nga takyatukkiriza na kusaba Mukama mukyuse otuwa omukulembeze anatusobozesa okusaba anatukkiriza tube n'emirembe mu nsi yaffe Mukama tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe era omaze okukikola mu linnya lya Yesu amiina ekyo kiwedde omukulembeze tumugobye bw'abanga atugaana okusaba omukusomba agambye omukulembeze yatakkiriza kusaba Mukama Katonda atuyambe amukyuse mukirabe eggwanga kiri bagaana okusaba abantu be babagaana temujja kusaba temujja kusinza Katonda wammwe ne babaleetera mundu ensi erina kutambulira ku mundu nga tebakkiriza n'abantu kusaba namwe manyi muyina Katonda gwe mukkiriza abasirikale mweddeko mumanye kibabakozesa bukozesa Bishop Kyagulanyi nze Bishop Tomusange okuva mu Mityana North Tomusange William nze Bishop
ye munange Bishop agamba kinanju kyankimize nina okwogera naye kati bannange ebintu bya Katonda lwakimubizanyiramu omuntu agenda kulyowa myoyo agenda kuliisa abantu myoyo nga guddamu kugamba mbu tagenda kusaba bannange byebiri mu sayidi maaso awo nina kavidiyo kakadama bambi nga yagamba guno omulimu gwe bamuwadde tagenda gusobola sikakwagala sente naye nga sinaba kubanga nkakutuusaako ate kansooke nkubuulire ebikwata ku ono omwana muwala ono omwana muwala golaba munange abadde abeera mu nsi ze Saudi Arabia nakati era akyaliyo munange ndowooza baafunamu obutakkaanya ne mukama we kati nga womanyi ne yeebuuza ku mikono gye ne bamugamba kola kitoloka jange wa mama Kiyumba munange olunaku lw'ejjo abadde yakafuluma bw'ati ewa mukama we mu nnyumba emmotoka n'emutomera n'akutukako amagulu era gwe wenna mukwana amanyi bambi tegeeza ab'effamire ye waabwe nti muwala waabwe nti yafunye akabenje bambi gwe wenna amanyi bambi kola ekisoboka osobole okuba ati ngo bategeeza basobole okumusalira amagezi ate agamuzza e Uganda. Mwe sente zino zangatta n'omulabe wange njogera kwani bannange nze obulamu bwange nali saagala pusi bannange nga saagala mbwa banamwe gye nagwira ku planned card eyambala eyina gundi yayo wali bannange naye abantu abakola ebintu bino kiki kati negenda ku birthday ya mukwano gwayo ndigitegeka tugende abagagga ebintu bya planning okukola efeyo tu planning okwekolako oba okukolera abaana baffe mwe muli bikolera bisolo nsoba kino nkirabanga kati oba nkirabanga animal abuse pusi tezirina kwambala anyway sijja kunonoza bitankwatako mazoji designingira engoye zizino tugenda kwa kati nongitya olutya banange ate teri byajjugulira zitali zaayo giraba beera peti simanyi biki olaba olugoye lwa pusi wera abagagga mutujoze ne mukunakuna lufi bagiyita nti lufi lyerinnya lyayo kati nongiyite ejja eyambale tugire tugende obudde bugenze tuyinza otutuukeyo nga keke eweddeyo eriwa kati banange tukagitya olutya stocks ziri wazo erina ne stocks can you imagine pusi eyambala etya stocks zaki banange yino kati nonze gamulaba njitya naye wano tebikola eyomoza mbuza netiisatiisa baleme jimpa simanyi kugirabirira bitya tebikola mukwano omusaala oba ogwagala kakati twagala musaala kati kanfunayo wano kenjirimbiikiriza esobola okujja lupi ate nno n'okuzambala nduulu oba nze kino nkirabanga kati abuse bannange egenda kwambala mwejja mubeerera eyo mbu simanyi planned wife tugenda ku mikolo ate designinga nga kati kyayika n'abeeyo ku mikolo bonna bambadde red gwate owange red yakoze buli kimu nange bampadde red kati nno munsabire ezambale munsabire ensawo tulina kwata za red enviiri tulina zisanyirira kisanyirizo ate banange ezo bamalage ku lumu yayo wallahi abagagga nedda kino mugisusiza kati nze ngenda kwambaza ate stocks zina amazima ddala buno obugere bwa pusi bugendamu butya stocks kunnumira bwerere kudda Uganda mbu simanyi nkabanga pusi kaweddemu omusaala nagufuna lwaki tebajja ne beeyambaliza ebintu byabwe kyokka bonna bali eri tebabiriiko balinze gwe genda beya zonna zirina kuba za banange ekiri wano ndowooza red party birthday ate ekyamazima guno omusaala gwa pusi gugenda kunnema ekyo kyo kansigaze omulala anti naye pusi musaala gwayo mulala munnayo mulowooza gwa ku mirimu nedda ne mulaba nfaayo yadde njitya lufi akasente nkeetaaga baana mmwe lufi saagala kaleka nti wootagirabye akasente kagenze ate ng'okaagala kati nze simanyi wallahi kanuko kannemye Luganda kannemye Luganda anaye kannemye bukyanjagala sente zino ziganye kati basookere ku sitokisi oba nsookere ku lugoye excuse me jangu wano nze mpulira n'amaziga agatandise n'okumpita mu banange kati akagereke nakaleka sente ziganye baana mmwe sente ziganye
zo ziganye kati ne boss no bagenda gambo bakyekiri eyo sente ziganye sente ziganye obangezeko ku lugoye jangu come sente zeza posi zinnemye Luganda Julie come help me kati mwana wa boss kajja nyambeko ezo sente za posi zilega zinnemye okujinaza kwa nema kati oba nasobola kusanyirira nviiri bampeeka ekitundu